jako akawuwo. And we have come to rescue our community. Oluvannyuma lw'emigga mu disitulikiti y'e Kasese okuboga gye buvuddeko ne gisaanyaawo ebintu by'abantu byonna ne wabaawo n'abalugulamu obulamu, abatuuze mu bitundu by'eno baasigala mu bulabi bw'okukwatibwa endwadde eziva ku buligo kuba kati n'amazzi gonna ge bakozesa makyafu okukamala. These are ministries' property. Ministry of Water and Environment has a contribution to the disaster committee. Wano gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'obutonde bw'ensi esitukiddemu n'ewaayo mmotoka 3 eri ekitundu ekyakosebwa okusobola okubunyisa amazzi amayonjo. To cause a lot of environmental problems which we are now seeing. So many times we have been talking, our people don't be in the wetlands, our people don't go on the hills, our people don't build on the river banks. Now problem has fallen. We are not here to condemn it. Minister Timwanywa eyakazibwako eri amama mabira asabye bannakasese naddala ababeera mu nsozi waggulu okusimba emiti okusobola okulaba nga kiyambako okutaakiriza ku mbeera eno. How to use part of the hill but not go up on the top and make it bare and then planting trees. Minister Anywa enawerekeddwako Minister Peace Mutuzo ow'ennono n'obuwangwa nga bano nno balese ttulaka 10 ez'amatooke era nga babikwasizza akakiiko ka disitulikiti akabikwa bitalaze. I would have given you the list of who gave how many bunches of bananas and cassava. The list is long. I'll pass it on to the RDC and the district chairperson. Minister Mutuza ategeeza nga bw'aleese ebintu bino nga bikuŋŋaanyiziddwa abantu b'e Bunyangabu okuyimirira wamu ne bannakasese mu mbeera ey'obuzibu. We have come to stand in solidarity with you during this troublesome time when you are affected by floods. Atejeka James ssentebe wa disitulikiti y'e Bunyangabu asuubiza nti bakwongera okufunira abantu bano obuyambi gamba ng'obw'emmere kubanga abantu abeetegefu okuyamba bakyaliyo. We will be coming slowly. I've left other people preparing. Others called us when we were already on the way. They want to bring food stuff, they want to bring what. But what I know before tomorrow or the other day, the truck will be here full of food items and other. Sibendire Godfrey Bigogo ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese ategeezezza nti abatuuze bakola buli ekisoboka okulaba ng'embeera eddamu nteeko naddala okulaba nga bazimba olutindo e Karambi ne Isango amazzi we gaayera buli kantu. Omulimu guno amaanyi agasinga abatuuze ge be bakoze guno ne batuwaddeyo ka budget katonotono ka mitwalo nga 9 katonotono akalimu ntumaali n'ebirala bye bakozeseza ketugenda obaddiza naye ng'omulimu guno ogusinga gwakoleddwa abataka. Tumuhimbise Francis ategeeza nti bannabunyangabu basitukiddemu okuyamba bannakasese kubanga bagula amatooke gano bulijjo. Minister Honorable Peace Mutuzo akatushaba nk'abebembezi ejje wiiki hagati okuronda ebyokulya okwiza okwirukirira banaiba baitu abantu ba Kasese so kutandika kuruga cyakashatu twagambira abantu baturaganiza ebyokulya twatandika kubishoroza. Gavumenti ereewaddeyo ttulaka z'eddagala 6 eri Kasese lye bagamba nti babadde nga tebalifunangako mu bungi bwe buti. It is 2 in 1 and this is the first of its kind. This is the biggest volume of medicine since this store was established that we were received. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. The people of Kasese, especially those whose families, crops and everything went with the waters.